Afulume mu mirembe bwakutuleme kukozesa maanyi bw'anaagala tujja kumusitula tufulumye kubanga takyali naanya wawa mubbi tetugenda kujogebwa kubuka kusajja nze jjajja mmwe naye mpasibwa bubi okulaba kino lubiri lugali kubanga nze nakabaale naye mpasibwa bubi nnyo kubanga sikirabanga kukye nemukikola muno abalangira nze maze emyaka nga nlwanagana n'abalangira naye kakati bwe kituuse ate mwatu bwe bagira bati bagamba nti nakabaala kati atwagamba mbu ate kakungulu akola kibimbo waba wali luddawa ye yatunda oba ataasa kiriwo obutatundibwa kati ekibi kyekiriwa kutunda kutaasa kiriwo ekibi kyekiriwa eyatunda ye mutuufu lidde sente zaabwe ate abazimbi otugamba nedda munnaye mugende mubagobe nga tewalidde sente zaabwe kutaasa buntu byabwakikavunanyizwa embeera etunyigiriza omulimu guno gwebakukozeeko okutunda ebifo bino ebyaffe ebyennono ebyabalangira si kirungi nnyo. Nze nga ow'essiga lya Kikomekere Omawokota nga nze mwana omubereberye w'omutaka Mukalo eKambugu era yalondebwa Ssaabalangira ne Kabaka n'atongoza okujja okunonooza abo bonna bannaalinnya abatunda ebifo byaffe ebya Buganda ebya Bassekabaka. Si kirungi n'akamu era ekifaananyi si kirungi n'akamu era mbagamba mwenna bannaalinnya abali mu mbuga zaffe eza Buganda abagenda batunda ebifo byaffe bya Buganda batwerinde kati kunde tukyalina tugenda kusomera kano tutandikirawo. akati yewe yatunda na kino kye yasangawo n'akitundira kumbu yakinunula wonna nga bw'olabawo ono nannyini wano ye nannyini kitundu kino kyonna kawansi era wano wonna we watundibwawo okudda eri akona amayumba gemulaba okudda eri okwetoloola olubiri lwonna lwe lwatundibwa ogadde wano wali wammwe wonna wali waffe nga tulimira baba abaalimira wano ze zino yiika 15 ze baali batugamba ti ze ziri ku lubiri luno essaawa wano tulinawo yiika 2 ate simu abaasimba munyisa nnyo ku lubuga bwe bamuteerako okuba ate nga yasazeewo okulaba nga yeetaba ne babulooka b'ekyalo okutwala ettaka lino era tuzze wano bajjajja ekirungi jjajja ate kitaayi wa Namugala azze n'ateekateeka ne tukola enkyukakyuka okufuna lubuga omupya agenda okukuuma kubanga omulamwa gw'ebyennono n'obuwangwa olwaleero gwa kukuuma bifo bino naddala ettaka okutudde ennono kuno tuteekeddwa dikwata butiribiri kuba okulaba nga ekifo kino kikomawo era mu kukomawo kwakyo twagala kulaba nga tuteekamu amaanyi mangi abo abaakitutte bamanye mbu ekifo kye baatutte si kyabo bula kya mbuga eno ate si kya muntu nga Nnaalinnya
era Naalinnya gwe twali tuwulirako olwali abadde atuddeko jjajjaffe atuwadde lubugo omulala mutwanjulidde n'omusiige we kale n'omulimu gwe tugenda okukola mu kaweefube yena okulaba nga omukadde yatuyambako okubugiriza ekifo kino ng'ateekamu obusobozi ayongeramu amaanyi tutongere okuteekamu obusobozi n'okusibirayo ebifo byonna okubitaasa okulaba nga bigenda bidda mpola kino tekigenda kukomawana Bannamugala wokka wala mu bifo byonna ebibadde bitwalibwa n'abantu ababizanyiramu tusaba kukikomya ne babulooka abeekumanyi okulaba nga bamalawo ebifo bino tubabuulira amazima tewali agenda kumalirawo ebifo byannono ekwata ku Buganda okulaba nga agizanyiramu nga bw'ayagala kubanga bw'okwata ku bifo by'ennono butereevu bw'okwata ku Namulondo ja ewa Chairman Saabalangira yatwatuuka wano Saabalangira n'ayanjulira Chairman ono nti ayimiriza Naalinnya si mu bigambo wabula mbuwandiike nti era agenda tuweereza photocopy tugireete wano eno kati nga womanyi emitendera gy'ennono si kyakupakuka wadde Saabalangira aba atuuse ne yeetegereza ekifo n'awandiika naye ate wabaawo obukiiko bugirina okuyitamu emitendera ng'obulombolombo bwaffe bwe butulambika Abaganda kati olunaku olwaleero luno eno tutambudde buli wamu wawa tewakyali kuba Naalinnya ye mu butongole Saabalangira yamukola ki Saabalangira Chairman tuza kumutegeeza nti Naalinnya mu butongole agiddwako ateereddwako n'omulala era tumwanjudde wa Chairman era n'ebbaluwa Chairman tugenda kugimuwa ekakasa eva ewa Saabalangira naye ne Saabalangira wano yatuuka olunaku olwaleero tufumudde abadde lubuga wa wano n'ayimba buna Amina Mbiro ku lw'ekikolobero kyakoze nga n'abalala baziba bikola tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa bwe buli mu kukuuma tebuli mu kutunda ekifo kino kuba bino ebifo si bya bwannannyini bifo bya Bwakabaka bakabaka abaaliwo nga Ssaabasajja nwayo waaliwo Ssaabasajja waali ku Namulondo ya Bwakabaka bwa Buganda olwaleero ku lw'Abaganda bonna Naalinnya akuuma ekifo kino akuuma ku lw'Abalangira bonna n'Abambejja ne bajjajja ab'ebika byaffe aba Buganda kale nno olwayo oba okuuma ebifo bino tobikuuma ku lulo ng'omuntu ensonga twekawo ogoli olangira olwo twasiti egenda okujja okulaba nga tukuumiramu ebifo bino byonna nga si bya muntu era bibadde era si bya muntu naye twagala kumatiza abantu abo enjala bonna beeruma banoonye emirimu egy'okukola egya bulijjo gye bawa obusobozi so si kutunda bino bifo kubanga n'abaaliwo singa babitunda nabo tebabisanzeeko Abalangira n'Abambejja okutwaliza awamu Obuganda bwonna erinnya lyange nze Mulangira Jjemba Godfrey omukulembeze w'omutuba gwa Goloba Musanje Empunga oyo nno nze mwennyini ayogera nga nze taata wa Namugala Emuyomba era nze ntandiseewo ennono empya mu lulyo olulangira okugoba Bannaalinnya abeefunyiridde okutunda ettaka ery'embuga ezo ze balina okukuuma Naalinnya nga Naalinnya okugamba nti genda obugirize embuga ya Namugala Emuyomba baba tebakuwadde buyinza nti genda otunde abula ettaka eryo eririko likozese olirimeko emmere ogyolya n'abantu abali mu lubiri efikkawo otundeko ofune envujjo esobola okukuvujjirira naye si kugamba nti ogenda kutunda butaka kuba atamanyi gy'ova ate gy'olaga oba omanyiyo ekyo nno ffe ng'Abalangira abaana b'Abakabaka ab'emabega tukivumirira ne sekuvumirira yenna era tugenda kufaafaagana ne Bannaalinnya bonna abeefunyiridde okwagala okusaanyaawo obutaka bwaffe kuba baana bawala bazaala bazza bweru kakati ate omusaayi ogenda okuddawo nga naffe tuvuddewo bagenda kubeerawa bagenda kubeera ku miti nga binyonyi ekyo tukiganye ne bakulembeze bannange mu lulyo olulangira bali tuweddemu amaanyi naye n'atuzzaamu amaanyi n'atugamba mwe abavunaanyizibwa mu mbuga ezo zennyini mube basaale okutaasa ebifo by'abakama bammwe by'abajjajjammwe mwe muva ekyo nno neebaza Ssaabanyanga wa Buganda olw'eddimu eryo yeyatandise otukolamu